olunaku lwa leero nze Ssaababiito w'Ekibulala Walugembe Sam Kateregga nga nze nkulembera abalangira n'abambejja abava mu Ssekabaka Winnie Chwamale Ekibulala. Nzize okutangaaza amawulire agabadde gayitaayita ku social media agalaga omukolo ogwaliyo nga gulinga ogulaga nti gwetoololera ku b'Ekibulala nti bagumanyi oba baguliko. Y'ensonga endeese olwaleero wano, naye nga ndi ne bajjajja abakulu b'emituba egy'Ekibulala ate nga ndi ne Nnaalinnya Omumbejja Dina Kigga Mukaalukidi nga ye Nnaalinnya w'amasiro g'Ekibulala omwana wa Ssekabaka Sir Edward Muteesa, yona ndi wano okumpi. Ate era nga ndi ne Lubuga wa Ssaababiito w'Ekibulala Omumbejja Batenga. Era mu nsonga eno ndi ne jjajja ow'omutuba gwa Luguma e Bukakkata, nga ndi ne jjajja Nyabongo azikuza abazzukulu ba Nyabongo, ndi ne jjajja Pokino ow'omutuba gwa Pokino, ndi ne jjajja atwala omutuba gwa Kajumba, ate ndi ne Katikkiro wa jjajja Banadda gwatumye okumukiikirira naye waali, ndi ne jjajja akiikiridde jjajja ow'omutuba gwa Magambo Ekigugu Bulemeezi Emagere Bulemeezi, ate era ndi ne jjajja Sansa atwala omutuba gwa Sansa, ndi ne Katikkiro ow'olulyo olulangira ow'Ekibulala Omulangira Kayemba, ate ndi n'omumyuka we Omulangira Walugembe omumyuka wa Katikkiro, ate mu ngeri emu ndi ne jjajja w'olulyo olulangira Omulangira Luwangula Basajja Nsolo, ate era mu ngeri emu n'omuzzukulu amuperekeddeko Luba Sipiika w'eggombolola y'e Makindye. Era ndi ne jjajja Gema Ndawula azzukuza abajjajja abo ne bajjajja bangi abatasobodde kujja kubaawo, naye bano bajjajja bendi nabo ku nsonga eno babakiikiridde. Mu butongole kino kyekiwandiiko ekyogera ku nsonga ezo ezibadde ziyitingana ku mawulire. Waliwo ekiwandiiko ekitongole okuva mu ofiisi ya Ssaababiito w'Ekibulala ekitangaaza ku musamize eyeeyita Kabaka w'Emisambwa, ate n'agattamu n'ebirala ebitali bituufu byeyeeyita. Waliwo obutambi obuyita ku social media ennaku zino nga bulaga omukolo gw'omusamize eyeeyita Kabaka w'Emisambwa ng'amannya ge ye Wassajja Moses, era omukolo guno gwali mu Buddu ku kyalo ekiyitibwa Nakateete, ng'eyali omwanjuzi waagwo era naye musamize munne eyeeyita Ssaabakabona Jjumba, ng'ayanjula musamize munne Wassajja nga bw'ategeeza nti atuuziddwa ku Namulondo y'abajjajja be Ekibulala ewa Ssekabaka Winnie Chwamale. Njagala okutegeeza Obuganda bwonna ne Uganda erina okutwalira awamu nti amawulire ago tegaali matuufu era gaali mafu befufululu. Ekisooka, olubiri lw'Ekibulala omuva abalangira n'abambejja bano lumanyiddwa bulungi mu Bwakabaka bwa Buganda.
nti butaka bw'abalangira n'abambejja ababiito abasibuka mu Ssekabaka Winyi Chwamale Waswa, nga Chwamale Waswa ono yazaalibwa ne balongo banne ate okuli ne Kiwanabaka e Bugumya. Era abalangira b'ekibulala olwaleero bakulemberwa Ssaababiito Walugembe Kateregga nze, ng'ono Ssaababiito olwaleero ye wokutaano. Era obwa Ssaababiito obwasooka bwateekebwateekebwa Ssekabaka Daudi Chwa mu kyasa ky'Olukumi8. Daudi Edward Muteesa owokubiri n'atongoza olulyo lw'abalangira ababiito mu bwa Waswa. Ekyo bwe kiri n'okutuusa olwaleero. Era n'alinnyawo amasiro g'ekibulala ewa Ssekabaka Winyi Chwamale Waswa ye Mumbejja Dina Kigga Mukaalukidi, omwana wa Ssekabaka Sir Edward Luwangula Muteesa ate mwanyina wa Ssaabasajja Kabaka. Ssaababiito akulembera olulyo luno alina bajjajja abakulira emituba egiwera ddala 32. Ennono n'obuwangwa eby'abalangira b'ekibulala etambulira wamu n'olulyo olulangira olw'abaana ba Kintu. Era nkakasa Obuganda nti nno Ssaababiito bajjajja abakulira emituba batambulira wansi wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ate era n'Obuganda. Abo abeeyita bakabaka b'emisambwa nga Wasajja Moses nga beegasse ne munne eyeeyita Ssaabakabona Jumba, ekibulala tetubamanyi, era emikolo gyabwe gye baakola baagikolera mu buddu ku kyalo Nakateete, era emikolo egyo tegyali kibulala nga bwe bisaasana ku social media. Kale ffe tulaba nti baagala kutabulatabula Bwakabaka bwa Buganda nga beesigama ku kibulala, ng'ate ffe tetulinaayo omukolo gwonna gutuuza bakabaka ng'abo abalabikidde mu katambi. Emikolo gye tulina ekibulala gya nnono n'abuwangwa, gya nnono yalyo olulangira na Bwakabaka bwa Buganda era gya bwa buwangwa. Okutuuza okubeera ekibulala kubeera kwa Ssaababiito yekka, ate nga bamutuuza ku kifundikwa kya jjajjaawe Winyi Chwamale Waswa. Teri mukolo mulala gwonna gutuuza muntu mulala yenna. Naye twagezezaako okunoonyereza ku bikwata ku musajja ono atambula n'ejjumba mu nsonga ze. Mu kunoonyereza kwaffe ku bikwata ku musamizi ono Wasajja twazudde bino. Mu 2011 abatuuze ku kyalo gy'abeera yabazzaako emisango mingi egy'okuyigganga embuzi zaabwe ku ttale n'ente, ng'agamba nti ddungu yayizze. Era emisango abatuuze ne bagitwala ku poliisi y'e Nakyenyi mu Lwengo disitulikiti. Bwe bamuwaabira ku poliisi, poliisi netandika okumuyigga era yadduka okuva mu 2011. Ndowooza oluvannyuma yaddayo n'atereera. Amawulire gano agakwatagana ku musamizi ono gafulumira mu lupapula lwa Bukedde ne Red Pepper owanga 14 January 2011 ne Bukedde owanga 15 January 2011. Mu bufunze ekyo kyekiwandiiko ekitangaaza ku nsonga eyo, era Wasajja oyo naye yatutabukako n'atandika okukola ebibye nga bino nga tali ku mulamwa gwaffe. Wasajja omukolo be yali agukola ogwo gwaliko ensi bemanyi nga basentebe b'ebibiina by'ennono n'obuwangwa ku ludda olwo nga Kulannama, ate nga Jumba gwe yali naye batambula bonna.
Wasajja emitendera gye tukutte tulowooza era twalaba nti yalina amagye agali ku mukolo ogwo nga gamukuuma. Tuteekateeka okutandikira awo okubuuza amagye ago gaavaawa, oba oli awo tuyinza nawe okufuna ekituufu ku nsonga eyo. Kalukidi n'alinnya w'amasiro ga Ssekabaka Winyi Ekibulala. Ntegeeza yenna awulira eddoboozi lyange oba ndaba mu kifaananyi kye nti Wasajja emikolo gye yakola tetugimanyi ffe nga abazzukulu ab'Ekibulala, era n'ebyakola tebikiikirira ffe abazzukulu ab'Ekibulala. Olwaleero ku bye tulaba byonna ebyabalangira abafuzi b'Ekibulala, njagala kubakubiriza mwenna abaana ba Buganda n'abazzukulu tetwenyigira mu nsonga yonna egezaako okutabangula mirembe mu Bwakabaka bwa Buganda, kubanga olwaleero bulina emitendera gye buyitamu okutuukira ddala ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Buli kika ng'oluli olulangira tuyina emitendera buli muntu gye bamuteerawo okutuuka ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. N'olwekyo teri muntu yenna kaabe musawo Muganda akkirizibwa kubaako omukolo gwonna gwakola gwennono ng'Obwakabaka bwa Buganda tebumuwadde lukusa. Bw'atyo ate nga teyeebuuza ku baluli olulangira abakulemberwa Jjajjaffe Ssaabalangira wa Buganda, Ssaabalangira w'Essanga, abamanyiddwa obulungi obutereevu okulaba nga batambuza n'okutembeeta olulyo lwaffe. Kale n'okubiriza mwenna abali mu kwenyigira mu bikolwa bino, ebikolwa ebimukola bitabangula Namulondo. Era nyongera okutangaaza Obuganda, mu Bwakabaka bwa Buganda tulina n'emitendera n'engoma 3 ezitukuuma ffe nga oli olangira obutayingirira mu bya Bwakabaka bwa Buganda, naddala ku Namulondo ya Ssaabasajja Patrick. Tulinako Bujaguzo, tulinako Kanabba, tulinako ne Bantadde. Kale nno ffe Bantadde omukisa gwaffe tegukyaliwo okutuula ku Namulondo. Bwe gutyo buli muntu yenna omulangira n'omumbejja azimanyi Ekibulala essaawa zino tebakyasuula kuva Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Njagala kubatangaaza nga banyweza ffe tusobole okunyweza emituba gyaffe Ssaababiito ne Nnaalinnya nga bwe tubalina n'embuga okutambula nga tuli wamu okukuŋŋaanya n'okwongera okukulaakulanya embuga zaffe. Mu ngeri y'emu njagala kutwala omukisa guno okubuuza CDF wa Uganda omuchwezi General Kainerugaba Muhoozi ensonga ezigenda mu maaso wakati w'omulangira ono zirimu ow'emmundu n'ebyambalo eby'amagye ga Uganda. Twagala kutwala omukisa guno okukubuuza mukama wange otunyonyo ku byambalo bino birina amateeka gabyo agabifuga. Olwaleero ebyambalo bino omukulu ono abikozesa era n'ebyokulwanyisa nga bijja ate kutabaala ffe balangira. Ate jjukira buno obuchwezi tebutandikidde ku mulembe guno, butandikira ku mirembe olwaleero gye tuva. Olw'ensonga eyo gyakukubiriza nga nkusaba oyingire mu nsonga eyo mbagirawo oyimiriza omukulu ono atambula n'ebyambalo eby'amagye gaffe agateekeddwa okukuuma emirembe mu Uganda ne mu Buganda. Alekeraawo okukwata ebyambalo ebyo nga bitambula byonoona bitabangula Namulondo. Nange okwongereza ku ekyo ebikolwa by'omulangira Wasajja ayagala okuvvoola ennono yaffe ey'olulyo lwaffe olw'Ababiito b'Ekibulala. Tukivumirira era okwerimbika neyerimbika nti ye kabaka ffe ab'Ekibulala tukkiriziganya nakyo era tusaba ebikolwa bye yeddeko, kubanga Ekibulala tukkiriza bulungi ali mu kifundikwa kya Jjajjaffe Winyi ye Jjajja Ssaababiito. So n'olwekyo ebikolwa bye eby'obusamize tabigatta mu Bwakabaka okwongera otutematema ku Bwakabaka bwa Buganda. Ate twagala tumanye
ani abo abantu batambula nabo abajjawa. Ensobi nnyingi tuze tuziraba ng'ezo zize zikolebwa mu masaza amalala, naye ffe waffe Kibula tukkiriza tambula n'Obwakabaka bwa Buganda bulungi nnyo, so tetwagala tutataaganya. Erinnya Katerega Luguma, mukulu w'omutwa gwa Luguma Kakkata gwa Katerega Kakkata. Kulwaba jjajja bakulu b'emituba okuva mu Kasolya Kibulala, tuvumirira kuvumirira yenna Mulangira Moses Wasajja eyatutte obuvunaanyizibwa oba obutali buvunaanyizibwa n'agenda okwewaŋŋamya Obwakabaka mu ngeri emu oba endala ng'obutambi bwe bwalabise. Kyannaku nti mu mbeera eyo gye yabaddemu tumulaba ng'alina n'obukuumi obw'enjawulo ng'olyawo. Twebuuza abantu abali emabega g'ensonga eno kubanga kyonna gye kigenda okuggweera kiba kigenda na kutaataaganya Bwakabaka bwa Buganda. Ng'abakulu bajjajja b'emituba Kasolya kano okuva e Kibulala, tetuli mu nsonga eno era tetuwagira bantu bonna abalabika nti nno batambula n'omukulu ono. Tuli wansi wa Bwakabaka bwa Buganda, tuli wansi wa Ssaabasajja Kabaka